Muhoozi kaweddemu omutamiivu amaze n'ategeera level 4 America gye yamutaddeko abadde tannabakitegeera. Alright, obunkenke bweyongedde mu State House. Omukulu amanyikiddwa nga Gen. Muhoozi Kainerugaba abadde amanyi President Donald Trump ali mu kusaaga okuteeka Uganda mu level 4. Nkugamba embeera etabuse mu maaso awo byonna mbikuleete tugenda kubeera nga obyerabirako. Pastor Simwe alina bwino gwalese, oh my God, osana kubeera nga obyerabirako mu maaso awo munankyukakyuka ali eyo Uganda ayagala eggwanga lyo Uganda. Nkugamba vidiyo eno giwa akadde kubanga mulimu bingi ebyokwiga. Video jimpereka like esobola okubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo, kwatana kubeera nga subscribinga wegette ku mukutu gwe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye America basobodde okubeera nga bakikonfaminga nga bagamba nti Uganda anytime from now oba tebanatuuka okubeera nga bagijja ku level 4 oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba okubeera nga abeegayirira. Yali amanyi nti eno level 4 kintu kyangu, naye gwe okuteeka mu level 4 kitegeeza abalambuzi baba tebakyasobola okugenda mu nsi yo. Kitegeeza nti ba business owners, ba business traders ab'enjawulo baba tebakyasobola okugenda mu ggwanga lyo okubeera nga bakola trade since America eba yakuteeka ku ki ban. Video nnyo atugiwa obudde otema okubeera nga subscribinga akati kajja mu personalize okateeke mu soko owuliriza wano katini nnyo Sudiman ng'abikunyonyola. Nno ga munda America yateeka Uganda ku level 4. Level 4 mbi nnyo gwe kyolina okumanya. Nera oba oliwo opposition eno victory y'amaanyi for opposition ekigambo kye bayita level 4. That means nti omuntu yenna Omumerica ayagala okuinvestinga sente mu Uganda, you are not allowed by the law. Naye omuntu bw'aba ava Japan, bw'aba ava mu nsi zonna mu Europe ng'ayagala kutravelinga Uganda, alina okusooka okunoonyereza about Uganda. Ne bw'ateeka mu Google n'alaba nti America yateeka Uganda ku level 4. Level 4 kitegeeza okuba bomu enjingirire. Bino Chris Magezi ne Muhoozi byakola kye bayita level 4. Level 4 bw'oteekamu ku Google kitegeeza okwata human rights, ba political prisoners bemukwata without any case. Ani abikola? Muhoozi Kainerugaba. Kati omutamiivu omaze n'okitegeera. Omaze twagamba ffe tusobola boy, kati oli ku level 4. Enemini tugenda kulaga ekiddako. Okitegeera ffe tulina sente za muli wa musolo, but we will make sure Museveni are losing weight every day. Chovola Museveni ofaanana bw'otyo every day. Tukunuunamu omusaayi. Don't play with us. Muhoozi every day tukunuunamu omusaayi. Kati level 4 gitegedde tourism business gone. N'ekirungi we don't benefit from that. Hotel zonna za Museveni ne Muhoozi. We don't benefit from anything. Tewali muntu loko kya benefiting on. Level 4 is not the end of it. Tugenda kwongereza bagenda kutegako n'endala by'otamanyi. Tetukyakola sanctions Museveni. We come at you hard. We come at you hard. Muhoozi, we are coming. Alright, kigambibwa okubeera nga omulogo wa President Yoweri Kaguta Museveni beddala amaanyi geeranise okubeera nga gamukendeera. His Excellency Robert Kyagulanyi ebimukuuma by'amaanyi nnyo kyovola mpaka ne kati ate bano bakubeera nga bamuteeka wansi ng'abalala bonna oppositions abalala bonna bali baddeko mu ggwanga Uganda engeri gye babatadde wansi. Naye His Excellency Robert Kyagulanyi nga bwe nkugambye ayinza okubeera nga alina ebintu ebibiri, alina Katonda at the same time alina emmwanda Bwanika gye yabagambako ekyankalanya abaki abalabe be eziri mu kubeera nga zikola ki azimulwanira hasaawa zino. Njagala osooka owulize n'abasiraamu nabo olunaku olwaleero basazeewo okubeera nga bamwegattako. Kitegeeza ki? Tino ebyaddala this guy is blessed. Let him take that throne. Let him rule Uganda. Kubanga ebyaddala abantu bamwagala niwe mukola batya. Kusaba okubeera nga subscribinga kati kajja mu personalize okateekemu osooka owulize. Omusiraamu ngadde oli muntu mukulu ng'oli musiraamu wa buvunaanyizibwa nkulamusizzaako ng'oli muwagizi wa gavumenti yeetaaga okulamusaako. Nze ne wange abo mbalaba nga kyabulambuzi. Ko omusiraamu ng'otegera bulungi ng'oli musajja mukulu
ngoli wabuvunanyizibwa bwoba wagira gavumenti eyo mbutuufu nkulamusizi olina amaanyi era oli musajja mugezi kyawunyisa nnyo nnyo majibu nga gwe bw'otuulemu awamu ati seeka nga gwe bongo buga nti eno gavumenti yetaaga kuwagira nkulamusizi nange omukristaayo yenna omusumba wenna Ssaabasumba wenna bishopu wenna overseer wenna ng'owagira Museveni olinga amazi bannange ogwana kuwaana nkugambe bw'oba owagira Museveni ng'oli mukristaayo bannange nange nkulaba ng'ekyobulambuzi ogwana kwera tukuteke mu kutya tukuteke mu kkubo emmotoka zikulinnyirire ng'oli musumba oba oli mu kyalo oba oli ku ntikko eno oba olina TV oba olina rediyo oba olina kyaki oba okola ng'owagira Museveni kuba nti nze kyembadde ngamba nti olinga amazina olinga amazina bannange muli basajja nnyo gwe kasoba ng'oli bishop oli ssaabasumba oli ssaabalamuzi oli munnauganda wallayi ng'owagira Museveni wallayi olinga amazina kuba nti wali nsese nenkikutulamu temukitemamu nkiteeke kiramba saagala muntemeko omugambo nze nanaagira ekigambo kisobola okukomawo mu kkubo nekitatuukirira bulungi kuba nanaagira ngambye olinga omuziki oba amazina muli basajja bannange muli basajja ne bw'oba taata ng'oli taata ng'oli maama ng'owagira Museveni eizo olinga amazina oba olinga omuziki tuli mu Sunday service God have mercy upon us tuli mu Sunday service Bible egamba Katonda ayimira waggulu eyo n'alaba amazi Bible ezimu zigwogera ku wolotaali ku kituuti alaba amazi mu yeekaalu kati waliwo abaagala okuduka oyo mwana nze yantama nze kyova olaba nze leka nve wano wera ojja kudda enkya ku mmandi Alright, nga tubitedde ku mabbali njagala musooke mwogeze wano kaziri nnyo Fred Kajubirumbye na message gyasindikira His Excellency Robert Kyagulanyi wali kumpi ne President wali kumpi ne Minister President omulonde ogw'eggwanga Uganda gwe balonda nga 16-15 January 2026. Oh my God, bino gimuwulirize kubanga ebyadala bano basajja bageza kubeera nga bamuteeka wansi naye nga bwe mukimanyi nti natambulira ku Katonda. Oh my God, I don't think they can even lay their hands onto him. Olabasooka okubeera nga asimatuka bano abasajja nayita ku airport nga tebategedde n'asala borders mpaka mu America. Oh my God, omusajja tulina okukola ki tulina okubeera nga tumuwa respect. Niwe kujogeza Sheikh Ashraf omusomo w'edduwa namba ze osimbyeo 711 osomukirako wanowengakusinga WhatsApp gyesa okubeera nga akuyamba kubeera nga olina bizinesi oyagala kulanga naffe namba zaffe zia nazisimbyeo 373 tukubireko otukusinga WhatsApp gyesa okubeera nga tukuyambako okulanga bizinesi odeka osooka owulirize omukulu Fred Kajubirumbye ng'ayisaawo message paka direct eri His Excellency Robert Kyagulanyi. Sooka owulirize otubuulire mu comment section. Bajjukira obulungi n'abagamba nti Munyagwa y'omu ku ba state witness abalina okulumiza Dr. Rutali Kizza Besigye mu kooti ku misango gye muvunaanibwa. Era yavaayo n'annumba ne mugamba nzirawo nnumba na facts. Kati waliwo ekiboozibozi Munyaga ky'atambuza nga bali ne Kasuku. Mbu emisango egivunaanibwa Kizza Besigye mbu emisango egyo gyava ku ssimu abaana ba Nuupu oba abakulembeze ba Nuupu gye babba ku Rutali Kizza Besigye bwe yagenze okukyala ku Nuupu mbu essimu eyo ne bagiwaayo mu gavumenti n'egiggulawo n'esanga obujulizi obulumiza Kizza Besigye ku misango gye. Oyo Munyagwa nga yabyogera. Kati njagala kusooka
obaka buno mbusire mu musindikire mugambe Munyagwa kwandironyezo omulimu n'okola kubanga ekiri atabala kye kiri nasigadde waka bw'ojja n'ogamba nti essimu ya Besigye abagibba ba Nuupu ne bagitwala bagiwa gavumenti nejjamu bujulizi twandiyagadde nnyo okumanya mwaka ki mwezi ki lunaku ki mukolo ki ani yabba essimu eyo era yagiwaani okubajjukiza Richard Kano Kizza Besigye yasemba okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023 Richard Kano Kizza Besigye yakoma okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023 olunaku lwe yajjayo tewaliwo complaint yonna yateekebwa mu public nti Richard Kano Kizza Besigye bamubyeko essimu oba waliwo ekintu kyonna ekimubuzeeko tewali kebere police reference later oba not kebere mu public yenga omuntu kakiberuda tewaliwo complaint yonna oba complaint yonna eraga nti Kano Kizza Besigye bali ku Nuupu essimu yabbibwa teriiwo mukulu Munyaga twetaaga otuwe complaint eraga nti Kizza Besigye bamubbako essimu mu mwaka gwa 2023 gwe gy'ogamba nti baagimubbako ekirala statement gy'okola mu reverse psychology ogezaako kuzimba kifaananyi nti Nuupu bakozi ba Museveni bambega be bakwata essimu yabba essimu ya Besigye mbu ne bagiwa gavumenti mwejja obujulizi obuluma Besigye mukulu mu reverse psychology gw'ozannya gw'ogamba nti wasoma ate ffe twasomamu forensics kyova tukola kye tuyita counter intelligence with the facts gwe kyoyita reverse psychology ng'oyagala kuzimba ekiboozibozi wejje ku kyokuba nti gwe state witness kati I can confirm to the public that whatever I said against Munyagwa Mugati Bata, that he is among the state witness who are going to pay Richard Kano Kizza Besigye. My statement, I stand with it, and that statement is true. Because how did he get to know that Besigye lost his phone? How did he get to know that under that phone there were evidences which pinned Richard Kano Kizza Besigye? Can you come publicly and address that point? So, agezaako ko ye nyini bobe nyini abali mu FDC le mu Piero kibanga kitufu ngesimu bagibba beba besimu olwokuba nti their mission is to blackmail, to tarnish His Excellency Kyagulanyi said the national platform ye kifaananyi akisiiga akizza ku Nuupu mubuuze kate Besigye yakamala emyaka egi mukomera tebaleetanga mujulizi n'omulumiriza tebaleetanga bujulizi naye Besigye bwagende Kenya gye bamujja gobaga nti essimu bagibba Besigye yakoma okujjamu ku Nuupu myaka 2023 tewali kyalaga nti bamubbako essimu oyagala togamba nti bategedde jjo nti essimu ya Besigye bagibyogere wazze video yiyo Alekazi wekapo mu video ngagamba wagamba mbo information yava ku kasimu akabbibwa ku Nuupu ng'abuuza nti are you trying to say nti ebyogerwa bituufu kati tunulira omusajja oyo omutwe gwe owulira tunulira omutwe gwe nga bwe namugamba neyejjira ekimufaanana omulaba bw'atandika tunulira omutwe gwe ne kaccano ole bw'afaanana alinga ekyatiiti ky'ente nga kibanudde Munyagwa olinga ekyatiiti ky'ente nga kibanudde period gwe lulina gamba weeronderawo ekirakatezegge olwali Munyagwa bw'otunulira omumwagwo kaccano olinga ng'ekyatiiti ky'ente nga kibanudde period kati katudde ku information mayinza sikulwamu kakati mbu Nuupu togijja mukamwa kakati enjawulo gye nnyina ku muganda wange kazi we ndi privy to a lot of information
mu byobufuzi si mu birala. I don't want saya kwerimbira simanyi gafa mu wino esawa zino ne bombuuza simanyi stiki y'enjaga egula mmeka esawa zino ne bombuuza n'ebika by'enjaga sibimanyi ne bombuuza ebbaala 5 mu Kampala sizimanyi naye njagala kutegeeza muganda wange kaziwe teri kintu kinene kiyinza gwano nga kya byabufuzi ne neebaka nga sikitegedde sinza n'otolo tetujja wayinza okuba nange ndi mu danger. You get the point? Njagala akimanye muganda wange kaziwe nti nkola okunoonyereza okumalayo ebyabeesi bye babitufa situsaa ekyogerako naye nze nyantegeze kaziwe nti ngenda okuyisa ekigambo omukama wano